neno ndaga butonde DNA mu luzungu kigambo kizibu muko deoxyribonucleic acid bwekityo bwe kibeera nti kali kabeera kandi badenga kalandira akajja kakutambuliramu akoolulyo olwo naye akalandira akoolulyo oluusi tekategeeza kufaanana ate tekategeeza nti mwenna mugenda kukola kyekimu bwa waliwo akalandiro oba akalyoka akasobola okwetikka buli kikolwa kyo oba kufaanana ako n'abeerawo akalala nga tekagenda kukola kintu kyonna kikufaanana ng'addookaina basigazawo mukisa ki bano abagamba nti twabooleddwa bintu byavuddemu tetwakkiriziganyizza nabyo omukisa oguliwo omukulu maama kumulaga taata ate ng'omaze okukakasa nti ono ye nnyoko ddala akuzaala si mu bigambo sooka ozuule ddala maama yeye olyoka omubuuze kati sooka ogambe maama kati ye ali mu bbanga va kuoli ku drunken master yafunye ekika kye naye balabana abalala batamanyi taata obukugu tetukiwakanye obukugu bubeerawo neera n'ensobi zikolebwaki zisobola okukolebwa era mu kukola test ya DNA wabeerawo ebintu ebimu era ebisobola okusoba okugeza muyinza okubeera mu kemiko nga mungi kemiko asobola okutta buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okukuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenyo kubeera ngolaba. Olunaku lwa leero nzene Dr. ajje atangaze ku bigambo byonna ebitambula ku social media ndera oba ku DNA ya Kafeero bingi ebyogeddwa bingi byetuwulidde twagala abitanyeeko tutegeere DNA entuufu yandibadde etya era biki ebiyinza okuba nga bikolebwa low sperm counts ze boogerako ezalemesa Kafeero maybe okubeera nga azaala abaana bagambibwa okuba ababe kiyinza kubanga kyafekitinga kityo omuntu era kijja kitya okubeera omuntu ng'olina low sperm count. Ninde Dokita olunaku lwa leero tugenda kuba tulambagga naye tuyite mu bintu bingi nnyo ebyenjawulo ebyekuusa ku nsonga ezo. Nze Ade Wilberforce Sekumi Muyanja wonna wosinzidde ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ng'olaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Olunaku lwa leero njagala otuule okakane tugenda kuyiga ndi ne musawo nga twogera ebigambo byobadde omanyi ne byotamanyi osobola okubeera obinyonyoka bulungi. Musawo obulamu bugamba ki? Bulungi akabuliriro mwetuli mpola nkunoonyeza naye era ndowooza tugenda okwawukana nga mpadde ku nkalu bannange nkunoonyeza nga buli lunaku oli bizi obuliyo naye nga n'akasente okanoonya Uganda ndowooza mwagikamudde ne mugimalamu ssente. Uganda woobeerera bizi naye ng'ate n'ebikufuula bizi tebireeta kasente tebirina kye bikwongerako obeera bizi okuva January paka December bakubuuza bulooka 10 nga toziraaza ogenda kuzina. Kitegeera. Nsaba obuze ku bantu Dokita. Nsanyusa okulaba ku balabi baffe aba Focus TV abagyekuumiddeko mukola kyattendera tubeebaza okuba nga tuli wamu we tuyiga we tuba tusobeza ne mutuwabula ne mutuweereza bu message obwo bamukola kyattendo ne leero era katufunyemu omwaganya tukwebaza tukyaza amen okuba tusobola okukkaanya mutunyumye mutuwaye kweza ensonga. Dokita tone bisoboka nsaba byobadde obirabe ogoberedde nnyo embeera ya DNA eza Kafeero zino era n'okutandika gye kuziikulwa kwebyo nanga bibadde bijja mu mawulire biki gwe byolabyemu ebyenkizo nga tetunagenda ku DNA biki byolabamu
mu nsonga y'akafeero? Ku nsonga eno ensonga y'akafeero kye tuyinza okugamba nti ekisookera ddala DNA bw'aba yakolebwa kituufu eyinza okuba nga yakolebwa ne results nga zeezo. Naye mu kusookera ddala omutima mwe byakolebwa, embeera mwe yakolebwa, ekyokubiri n'engeri gye baakwatamu process. Kuba abeerawo ekintu kye tugamba nti twetaaga parties zombi nga zibelivinga mu process egenda okukolebwa, nti ekiba kivuddemu babeere nga bonna basobola okukikkiriza accepting bagambe nti kyekino. Ate ne transparency mu ekyo ekintu wakati kye tulina osooka okubuuza nti DNA baali bagikola baani abaagikola, era abantu abo tebalina interest mu ebyo ebyakolebwa. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri bwe tuba tumaze okugamba nti tebalinamu interest mu ngeri mwe baagikolera, obwerufu bwabo n'abo abaagikola be baani. Kuba mu nkola ey'ekigunjufu omusawo bw'aba nga agenda kukola ku kintu ekyo alina okugamba nze musawo gundi nasoma ku kino era nakuguka mu kino. Kuba si nti muntu agenda kukola DNA ey'abimera atajja akola DNA ey'omuntu ow'ebisolo atadde mu by'abantu. Era nga bw'olaba nti twawula tulina omusawo w'abantu n'omusawo waki kati nakino era bwe kirina obukugu ne certificate. Era bwe twanditegedde nti babiwaddeyo eno bwe bati obulambulukufu omuntu nga tonnamugamba nti tugenda kukola DNA olina sooka munnyonnyola nti procedure zino ze tugenda okukola bwe tuti ne bwe tuti, wabula si kubeeri nti kooti ebawadde ne mugamba batuwadde omukisa okugenda okuziikula. Muziikule ki? Muggyeyo ki? Nga mubadde temunamwandisoose ne mutuuza famire nabali ne mubagamba nti kati tugenda kuggyayo DNA. DNA gye twetaaga either yagumba oba kubisagiro oba busomyo oba linnyo. Mu ebyo mwe tugenda okugeneratinga ate gwaliwo ng'omulamu mu engeri gye tasobola kukuula linnyo oba gye tasobola kujja mutugenda kujjako eddusu tugire bwe tuti ne bwe tuti n'obibannyonnyola bwe bamala okulaba nti birayiminga oba bikwatagana ne mulyoka mukola ki? Ekibayita transparency. Tuli mu ethics z'obusawo. Abaana n'obannyonnyola ekigenda kukolebwa ne bakikkiriza. Bwe bakigaana tekikolebwa. Kati ate bwe mba nga sitegedde procedure ze ziri rights emabegako ze nabannyonnyola nti oli ne bw'oba ogenda mukuba eddagala olina omunnyonnyola ogenda mukuba ddagala ki, ogenda ddiisaawa, likola litya, lireeta side effect ki, era osuubira ddemu kuba kumala bbanga kyoba mu ddoozi ki, abe nga abimanyi. Kati nakino nakyera bwe kito bwe kiri. Bwe baba tebannyonnyola baana titugenda kukozesa procedure eno badde mboggiwakanya. Waliwo omwana we yaŋŋamba ye okukkiriza okuziikula babagamba bagenda kikola scientifically, tebagenda kuziikulayo, bagenda kuyisaamu akatuli, balina ebyuma bagenda okukozesa bagende nga bakamonitalinga wano waggulu nga tebamuziikuddeeyo. Anti era kati anti ekyo kyenkugambye nti bw'oba ne bagenza okwekanga nga basimulayo ne bamuggira. Kati nnyinza okuwaayo ekyokulabirako nti ng'oggyeko n'ebyo binnyini ne procedure gye baakola zisobola okwaffectinga ebisigalira by'omugenzi. Bitya? Kati kankuweyo ekyokulabirako nti watya nga mbadde eggumba oba akatundu ke tujjayo omusawo n'afuna ekintu ekimusala akasaayi ne kagenda ku linnya eryo oba ku ggumba eryo ne batuuka okujjaabulula nga DNA ze bakozesezzaako ku sample ezimu ze bajjako okutesitinga n'okukola cross matching ng'oluusi si kyekyo. Awo kuba kati naye bano baali bakugu, bano batwala bakugu. Obukugu tetukiwakanye, obukugu bubeerawo neera n'ensobi zikolebwa ki, zisobola okukolebwa omukugu. Era mu kukola test ya DNA wabeerawo ebintu ebimu era ebisobola okusoba. Okugeza muyinza okubeeramu kemiko nga mungi, kemiko asobola okutta by the way singa tuddayo eri emabega n'enkunyonya DNA ekyeki kali kabeera nga blueprint y'obulamu bwo. Kanso asole munnamateeka kyeyali annyonnyola luli yali agamba nti baakwata abakugu abamanyi ekyokukola
bye bakozeseza mu system eno yonna abakugu kituufu naye bakozeseza obukugu era procedure gye bakozeseza ebintu byonna biri intact tebyajja mu kusoba awo ye bwe tutuuka mu laabu ne tugamba nti kati eno yebadde sample ya Kafeero naye nga mu kuleboli nga babadde tebagirebolinze oli najja n'akyusa ne wababa bayite mabega si byagamba nti kuyita mabega nabwe abeera musawo yennyini asobola okuwubwa very true n'awaba sefute y'ebyo ebintu bye bakozesezza byo biri bitya kyova nkugambye nti obadde olina osooka okunnyonnyola bali ababigendamu babimanye dokita nayegadde kuyisaawo osooka otuwe gwe biki ebiri wano byolaba mu keesi eno ya DNA. Yes. Then wali olyoka otuzzeeyo kati mu technicalities tutegeere ekyamazima kyo tukiriza nti DNA bagikoze ne results zezo ze baleese nga bo naye kyetwandibadde twebuuza abaana nga bo baba olukusa ne babannyonnyola biki ebigenda okukolebwa era kigenda kukolebwa kitya era process eyo babamala oginnyonnyola era ne babeerawo process eyo yali njerufu kuba abamu bwe bavudde ne beemulugunya ne bagamba buli wabeerawo okwemulugunya ng'omanya waliwo ekituli ekiriwo omuntu ayinza kuva eri neyeemulugunya nga talina nsonga. Transparency yandigiddewo wano naddala mu kukebera kuba ekisooka tekitwala lunaku lumu ndowooza si kyo kisinziira agensi y'eki yes waliwo enkola yonna yandikoleddwa ne bajja mu bulambulukufu nti bannange kaakati tutudde wano tebo yiino musayi gwa kitammwe guuguno tutadde wano DNA ye gwe yiino wano naawe yiino wano tutandise kati kansooke transparency yabadde yeetagisa kati kansooke nkuweyo ekyokulabirako olaba mu baana ba Kafeero bano abana wadde bakaayana naye kwaba baneera kuliko gwe bakakasa nti omu ku bo at least ye pure mwana waane yes wa Kafeero naye twandigambye first born kati katugeze nti swazi bamugjeeko obeemulugunyaako oba ne bejjako omuwala katugambe nti naye bamukiriza yes kati bakwate omuwala ne sampo ya taata bwe bamala okukakasa nti ddala zino zimaakinga obeera ku shuwa ddiru nti sampo ya taata ebeera ki ntuufu ng'osoze kupima bano ababiri kati sampo ya taata gye bakwata ne bakozesa cross matching nabana abalala okitegeera naye nga tumaze kukakasa nti sampo eno yebadde ki watya nga babadde bagikozeseza nga lwo sampo ze batabisa oba endala ne bazireeta nga bamixize ezo mu reagents ze tuba tukozesa nayo tebadde eki ne dokita ne bakikola mu ngeri mu raundi zisatu eya gavumenti nekola kyensombi yemu eya polisi nekola kyekimu n'eri eyasooka bw'okimanyi nti buli polisi lweba eyina okukola ekintu eyina okuwa ripooti ng'oggyeko results zaakyo bw'owawaabira omusango ku poliisi bakunnyonnyola nti kati leero tugenda kukwata suspect tumufayirinze tumuggyeko statement tumaliriza kati tumutwala okimanyi nti ezo zonna procedure n'ezo ripooti ogifuna ng'ogijja ku poliisi kati poliisi bwebanga yabadde mbino ebintu bo babadde bajja bagaba ripooti ku buli stages ze bazze bakola okuleeta transparency batuleetedde final results ate twagala results naye transparency obwerufu nti olunaku olwaleero bannange tugenda katandika synchronizing kubanga twe baba batugamba nti results twabadde tulina zifuna bwe tuti ne batugamba ate bazongezaayokko omanyi mulimu ebimu bye mbasaagala gwe alaba abagoberera Focus TV nkwebaza okubira ng'okiraba nine musawo dokita ono njagala lunaku olwaleero tuveewo nga tutegedde ebintu ebisingira ddala obukulu dokita obadde okubakulikyoki kati njagala tutandikire ku first things first DNA kitegeeza ki DNA mu lulimi Oluganda twandigambye endaga butonde y'omuntu
ndaga butonde ebeera nga blueprint nga bw'olaba nti ozimba ennyumba nekulaga bweneefaanana ne bweneetambula. Neeno ndaga butonde DNA mu luzungu kigambo kizibumuko deoxyribonucleic acid. Bwe kityo bwe kibeera nti kali kabeera kandibadde nga kalandira akajja kakutambuliramu akoolulyo olwo. Naye akalandira ako akoolulyo oluusi tekategeeza kufaanana ate tekategeeza nti mwenna mugenda kukola kyekimu. Bwa waliwo akalandiro oba akalyoka akasobola okwetikka buli kikolwa kyo oba kufaanana ako. N'abeerawo akalala nga tekagenda kukola kintu kyonna kikufaanana ng'adde okayina. Nga asidi n'olwo olulyo kituufu lulwo. Naye ng'okufaanana ebikolwa enneeyisa omwana ne kitaawe bali paralelo. Nga gwe oli muwombeefu, kitaawe yali mulalu. Ono alya nnyo, oli tayagala kulya. Ono tayagala kulya. Ono oli musajja wa mubiri mutono, ono n'agejja. Naye nga muli baakalandira nga pulinti kali eri akatiba muli akeeka ki keekamu eyo DNA. Era abawoza nti okufaanagana kisoboka n'ate era erudda tekisoboka. Bwe tolabangayo mukonjo nga mumpi n'azaala omwana omuwanvu nga kitaawe ne maama we bonna bampi ne bazaala omwana nga ki naye ng'ate mwana waabwe, ate nga mwana waabwe ne bakola DNA ng'eri 100% oba 99.99999 gyekoma nga mwana waabwe. Musawo waliwo abantu balira abantu ke beebuuziza mu DNA nti mubaamu percentages naye mbu tebabasomedde baaba n'okumanya biba byetaagisa omuntu obyo. Andi kati kisoboka percentage osobola okuba nga percentage walina kwe bareetingira. Percentage eya taata ebiseera ebisinga ekitono ennyo erina kubeera ku 99.9 oba ku 100 nti omusajja enkwaso ze zikola omwana si za mukyala. Wabula waliwo embeera ezisobola okujja enkwaso ezo ne zaffectinga DNA ne wasigalamu kali akatono ak'omwana okufaanana maama naye ate nga enkwaso ya taata. Mbeera kyeyinza okubaawo eyo. Embeera etera okuleeta ng'enkwaso z'omusajja nnafu oba ng'omusajja mulwadde, ebirwadde ebimu nga bw'onoogamba sikoseero, omuli sukaali, biki ebyo, oba okukozesa ku biragalalagala byonna kasaba nga zigenzemu eyo embeera. Oba omukyala jjukira nti chromosome zibeera enkwaso ezo za DNA nga ze zigenze zeekolamu. Kati ziyinza okujja naye ng'embeera yonna omukyala yakola ki n'akusinga amaanyi, omwana n'akufaanana afaanana omukyala, enneeyisa nga ya mukyala naye ng'akalira kali akasigaddemu kasigala kaki kaba kasigala ka taata. Kasigala ka taata. Era DNA ekumanya nti yo nanzibu nnyo. Omukyala nkugereze ku ki nti tukigeze omukyala asobola okuva wano ne yeegatta n'omwami mu ssaawa emu neegatta n'abasajja 3. Omwana gwazadde n'abaako na buli kimu kyonna kyafaanaganya bataata abo naye era enkwasa esigala eri ki emu. Dokita, nsobola okubeera nga nabadde n'omukyala leero n'omwemerera n'abeera naye enkeera wadde yafunye olubuto lwange. Kati tuve ku kyenkeera. Uganda y'ennaku zino oba ensi y'ennaku zino abantu baagwenyuka. Wawulirako ku kintu kye bayita 3 oba 2. Gye biri ebya omukyala omu n'akozesa abasajja 2.
at once saaweegi obuliri obwo Dr. Chombadde sikimanyi. omukyala n'afuna olubuto omwana n'afaanana Mike naye nga enkwaso yamuza ekyo kisobola okubaawo nti gano amazzi agawerekera gayinza okubeeramu otusannyalaze n'embeera esobola okuleeta omwana omwefaananyiza. Bano Abaganda bwe bagambanga nti bakutega akabbo n'okabuuka si necessarily nti baali bakutega akabbo. Ekitegeeza oba oyongerezaako omukyala yizo bayatagadde nadde ewaka n'akutega omukwano ne mugenda mu kikolwa ky'okwegadanga. Obviously omwana asobola okufaanana ne hormones zennyini ng'omuntu abadde akwagadde. Era omwana ayinza n'okufuna ku characters zo. Bwe tolabangayo omukyala nga mufumbo naye ng'alina omwami mukwano gwe nga buli kimu kyagiranaga omusajja oyo mukwano gwange alabika bulungi enneeyisa biki with that factor ne hormones ziri eri ne zikola embeera ezeefaananyiriza taata oyo kuba maama omutima ne obwongo kyebukola ki kyebugamba ne mutuuka okukola DNA ng'omwana wo naye ng'ekyamazima omwana afaanana neiba wangi gyebiri nga tebeegattangako tebakolangako ki maama ono olw'okuba omuntu oli amulabikira bulungi ebikolwa bye birungi amwogerayoko nnyo n'obudamulusikabeera naye omwana najja ng'afaanana oyo wala omusajja gwokuba omukazi omutta ombuusi anti bw'okola DNA ng'ebalamula agamba nedda. So musawo ekyokufaanagana tukijjewo ekyokufaanagana bakijjewo enneeyisa mugijjewo omwana asobola kati waliwo drunken master awo gwe bajje effort bamuzizza naye nga bazudde ekifa kye byo kimunoonya si kizuula omwana anywa nnyo nga kafeero omwana afaanana kafeero bangi. Waliwo n'omwana omulala ali ku TikTok yeeyita mutabani wa Ngume naye nga mutabani we. Okufaanana tukijjewo, okufaanana kijjirewo ddala. Dokita kyekituukawo singa mba ngatta maama tugatta maama taata wanjawulo tugatta taata bamaama banjawulo DNA zaffe ziba zapiyalinga zitya? DNA buli mwana atwala ya taata ey'enkwaso, DNA ya maama ebeera nnafu. Osobola okukola DNA tusobola okukozesa maama okunoonya abaana be. Era ne mu nkwaso mukalira nga boolaba ne bagamba nti waliwo X and Y chromosome. Nagambye nti chromosomes ziri zibeera DNA nga zeeruse ne zeekwata. Kati ezo DNA mubeeramu eza taata n'eza maama. Naye DNA ataata ku mwana ze zisinga okuba ez'enkizo ennyo zo zikwata 100%. Then ne maama n'abaako ne kapasente. N'abaako ne kapasente. Era bw'okola nga bakebera nga baagala okonfaminga nti oyo yennyoko akuzaala. Zikolebwa nnyo ku baana abantu ababeera mu malwaliro ne bababbaka abaana. Awo ne babuzibwabuzibwa abaana. Ne babuzibwabuzibwa. Era okukakasa nti ono mwana wa gundi, ono maama ye yamuzadde. Basobola ogikola. Ekakasa nti ono maama wa ono ye maama w'ono. Era gwe bakkebera basobola okubuulira maama w'omutuufu oba taata w'omutuufu. Era ebiseera ebisinga nze ntera n'okigamba abantu abasinga nga tonnabakkaayana bye bakola nga DNA nti ono ye taatawo ng'ate taatawo agamba akuzaala mu maama w'ono nekola DNA ne maama era okakasa oba ddala kuba bayinza okuba nga bakukyusiza mu ddwaliro ne bakuswikinga sooka okakase ddala oba ono maama wange. So ekitegeeza DNA 100% nga tonnabakola rule out nti 100%. Era maama wo abanga akyaliwo ng'akakasa nti yakuzaala ku taata w'ono, bwe bamala okukola DNA ku taatawo n'akakasa nti si yeye, sooka okole DNA
olulinge out ne maama wo ba maama ayinza okuba nga teyayenda nga bakukyusiza mu ddwaliro ako nako kakulu mama we tuyinza batumulanga bwemage nga bamulanga bwemage yakimanyi taata wo ye gundi naye ng'ate mu ddwaliro gye wakolebwa ensobi mama ne tumuteeka ku nninga naye nga basawo ti maama ndaga taata naate nga gwogamba okulaga taata nga si ye nnyoko akalala akasembayo nyaga atudde ku low sperm count naye akalala kali ku DNA kuno tuli baana bamama banjawulo taata waffe tukireiminga y'omu ye Kafeero ffe kyekiyinza tutuyambako okuzuula nga tuzzeemu nakeera nga temunaba kati kola conclusion ya Kafeero maama abanga ali 100% ng'agamba omwana ono gwe nazaala mwana wa Kafeero sooka okole DNA olabe nti ogwa mu famire y'abamaama era nze gavumenti kye nabadde ngenda ogigamba omukyala bw'abanga akakasa nti omwana wa Kafeero ono nnyina ne bw'aba yagwa bakwate muganda wa maama nga bagatta maama ne taata babakoleko DNA twandinenye omwana ma twandinenye maama naye ng'ensobi yali eri ku ntandikwa bitabuse fe abasigaddewo 21 byeri ebyewandudde kyekitugatta sooka obuuze maama nti ddala ddala okakasa wanzaala wano bwagamba ye ti nze sibaligangako then mugende musooke mwekebeze ggwe ne maama dokita abaana bano engeri gyolabyemu ebintu gye bitambula nga bwadde obiraba basigazawo mukisa ki bano abagamba nti twabooleddwa bintu byavuddemu tetwakkiriziganyiza nabyo omukisa oguliwo omukulu maama kumulaga taata ate ng'omaze okukakasa nti ono ye nnyoko ddala akuzaala si mu bigambo sooka ozuule ddala maama yeye olyoka omubuuze kuba kati ono omwana ebanga taata bamwegaanye talina kika eno bukojja nowabeera ekiryo tewabeera mugabo kati sooka ogambe maama kati ye ali mu bbanga va kuoli ku drunken master yafunye ekika kye naye balabana abalala batamanyi taata ne maama oluusi yafa oba oluusi nga ne maama yafa ye bamuleseewa era nze nandibadde nkuba na mulanga eri gavumenti n'abo minisita bandiguza ekibanja ky'ettaka ekinene ne bakwata bano abaana 21 atinsi buli omu ne bamuwayo 5 ku 100 ne batandikirawo obulamu ng'omanyi okuba nga tolina identity ogimanyi identity bugagga fabina tubimanyi bumanya tumanyi bugagga bwe tulina ne bw'oba olina ssente nga zifaanana zitya naye nga tolina identity nga tetusobola kunnyonnyolera nti ono gundi kati abaana ba Kafeero saa zino okuba nga babaganye nti si baana ba Kafeero nga tebalina na kika nennanga muntu ze balina ozibajjako ziba nkyamu ate kati oluli olugo obugenda okujjuza nanga muntu bakubuuza bajjajjaabo abaabwe be baani kati kunanga muntu aba yasaako nti mwana wa Kafeero nerinnya teyako lyankima kyokka oli wante oluusi oli wante ebipapula kuwasomera byonna biba bifu identity dokita ekintu nga kiba kiwanvu kino era gavumenti erina okuyita abaana bano nebabudaabuda nebawa entandikwa nebawa identity entuufu yo nga gyolaba nti ebajyamu nebatandika kuba kati webanga si baana ba Kafeero si baganda si bakyoli si banyolo tuyina ofulawo tribe awo gye tutategeera bali awo balina okufuna kati identity endala
nkugambye essaawa zino we bali nga babeeganye nga bagamba nti siki balina okunoonya identity yaabwe beekolereyo ekintu yakyabwe awo ekino ekintu tukiraba ng'ekitono naye ekintu kinene kati gwe ne bw'oba nga ogenda kumuwasa ssaawa zino ogenda kuwasa muwala waani oyinza okuwasa muganda wo kati kuba tetunazuula oyinza okakana nga owasizza muganda wo kyabulabe ekyenkanidde kati kyabulabe ti ne future yaabwe eri mu bbanga talina kuba na passport talina kuba na nnanga muntu ali ku Focus TV ndi ne musawo tonono njagala nnyo okubeera naye lwa nsonga nti ebintu ebiri scientific oba erimu science ebyo abitanya bulungi so nga ate bannaffe batuteekamuko kasente aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakolere corporate t-shirts corporate uniforms eza company yo ate era bakolere branding ow'ekika kyonna ne printing omulungi ddala tulina bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolere omukolo gwo obeere n'omukolo ogw'ebijjukizo mwana omuzukulu mulage nti abo Focus bye bagukola banoonye ku TikTok Focus Event Services wala biki byebakola ate era ne ba bicycle kick bagamba nti beeyune bakuddize amaanyi ag'ekisenge kyekifuga waka ojja kagatta gamba ajja kukolako bulungi ddala enamba zisimu kozi ku screen abenga naawe ofuna ebiwandibadde ngufuna Dokita nga tuwumbawumba waliwo omukyala gwe bayita Bisirikirwa alogamba nti yali muganzi wa Kafeero era yamuli nnyo ku lusegere ebbanga ddene naye baalema okuzaala ng'agamba ekyabalemesa okuzaala Kafeero ne Bisirikirwa nti Dokita yabakebera n'akakasa nti ddala Kafeero yalina low sperm counts naye ngamba bwe naafuna Dokita ono annyonnyole ku kya low sperm counts kino kitegeeza ki era possibility zibeerawo omuntu okubeera ntosobola kuzaala okubeera ng'ozaala. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi